mwali musuubira ki amatama ga Chumi oyinza kulowooza naye era Chumi ekyatwala akabina kyaleeta amatama wamaama tegaalimu kateni era kugundi kwa Baku Frank yali mukatambi yali mukatambi ka Chumi tulubye kya mulinga gwe wayawula otya nti yeye kuba temwali face Nyondo Media. Omuchere si munyama DJ Junior gamba otya Modo Music osiiba otya Owachayo gamba otya omuchere Barista Timo gamba otya Alright, tuba tuyingiddewo olunaku olwaleero. Ekiwa? Nesiga muyimba kunyimba z'abaana abaguli ez'engundi zibasa batya nga mugenda olosamiddeko. Ez'omusabo. Okusamira. Olinayo olw'essabo lw'omanyi? Sirina. Nze nyinako emizimu egintuulako. Ogiyina? Gisobola kujja kati? Simulayo oluyimba. Naye affe abatalinaawo nsaasi. Ate nze nali ngenze eyo. Sigenda naye sizimanyi. Ogambye ozimanyi. Nze sigendangako musabo. Wagendako musabo. Linda, tolina akayimba kubamanyiyeeko nawadde. Musawo yali agenze kulongaani. Ayiga n'atule mu nsana. Ate ogambye okamanyi nga toyina. Kati fa batagendangayo. Anyway, tuba tuyingidde olunaku olwaleero ne Freaky Friday mubeeramu emboozi ez'enjawulo ezisesa ezinyuma n'ez'amakulu. Tuline oli Nalongo? Toli Nalongo. Tuline Doni Asia Nagudi okuva Bugisu buza ku bantu. Yenze. Doni Asia yakoze akaviiri ke kalakijale akasiikeko. Okuva mu Alhiba Management Services ba visa expert. Nyondo Media Mama Hama. Katobera nakikayo nakawero bakyaweddeko. G7. Katoyina lwa myezi emeka. Oyina olulala. Omanyi bawe yewera yagamba bw'otaabenga lubuto ojja kubanga oyonsa. Bw'otaabenga lubuto ojja kubanga oyonsa. Era tumwebaza nti akituukiriza. Ate jjukira ye neekyoze ni Beke benkana size. Chosen Beke tomusingako. Chosen Beke omusingako. Anyway, nga bwe mbagambye tuli mu Freaky Friday, tuba tuyingiddewo okubeera nti tubamalako mu stress. Sheno tujiweereza bakadama mwenna abali mu biyumba n'abalala abali mu mirimu gyabwe mu office mubeere nga muginyumirwa. Tugenda kutandika ne Saala okuva ewa Don Asia. Naye leero sigenda kuvunula. Gwoba ovunula leero. Bakasiru. Bambi tobasuulira. Eyo post ekyo kifo kikyo gwe mulimu gwe gwakuweebwa. Saala kati gisame mu Luganda. Leero mikisinga. Nsaba mikisinge. Nze nalinga omuto. Mbadde nsaba tusabire Vijje Junior, tusabire Barista Timo, tusabire Modo Music, ani awo omulala nalabye ne Puma naye alina ebizibu bingi, balina ensonga zaabwe ne Miki. Kakati mbadde nsaba tusukume Saala, osabire ne Show. Osumanyiko nga wenali nsoma ku ssomero lya Mwenna Musome, negombanga okubeera omusomi w'amawulire ku TV mu Lugisu. Omanyi ogasoma. Kati njagala ogasome nga mu mawulire ago gogenda okusoma mulimu Vijje Junior yalumbye ab'NUP. Ogasome nga olaga nti mulimu omuvubuka Modo Music ayagala okumenyawo Athakayima. Ogasome nti Barista Timo sawa yonna atikkibwa. Ezo headlines. Kati nze kankuba kana akalamu kamawulire akatandika tuntuntutu aka UBC. Nedda wandikubya aka Capital TV. Njimanyi nagirabe eyo nga yadda saaliwo. Mbembale kati waliyo Capital TV. Badde sigimanyi. Tandika amawulire fe abalabi weetuli abagalaba. Amawulire getaaga okuvunula otegeta okuvunula. Era ojja gavunula okuvunira bakasiru tugende maaso. Ngenda kusomagana amawulire mu lulimi olwaffe lumu. Kubanga eno Capital TV eri Mbali. Okay.
nze mulabi nze ngalaba gwavunula onagasoma nze ngalaba bino bikukuulo kusimyana sibiriho mbawo sitali open gate famanga bibolesebako ninakutiwe mmwe abamulanga mutitoni hasiya state ayokwama mu Dubai era ng'ekola mu company ya Likiba Management Services era kulinga services visa mwesana mwise mukukyalireho kamawulira kali olunaku lwesero kukusosoka ne VJ Junior alini lulalo kuli akali wewe oponupu kukirange national unity platforms alinga wambirewo abali kamawulirako omwana omusinde moto music wisire kubanga akana kusanyawo asha mama wa mawulire awo kati abo wakasoma ko butegeeza ati mpulide mu VJ Junior ne gundi moto music saba mukama katonda kuba mpulide mu obwosi mpulide mu obwosi VJ Junior ino obwosi VJ Junior yalumbaganya abache ba agambya amma ogambye tamama wa mawulire agalo sote tibyezivunulanga avule batawugati gwetewayingiza mu bintu byotamanyi wamma mama wa mawulire bagambye bino bikukuulo mulumasaba kusimyana sibiriho mbawo sitalo nti yegana amawulire gwotajja kombawo kuba mpulidde musiri bikombawo siri kitako kusimyana sibiri ku 12 bakasirundi banyola bifo bakasula libanyola bifo twetaaga mu mugisa asobola okukola mukasiru ono asobola ajja kuyiga mpola mpola era yeetaaga nnyonnyola ebirala by'osomye mu mawulire wamma nemana entandika okubanyola nti amawulire ge tulina mu nkambi ya TikTok wamu ne social media ga VJ Junior oluvannyuma olw'okulumbagana nupu unity platform national unity platform bwe batyo ba foot soldier ne bavaayo n'ebyambe nga bawagadde ne batandika okuba nga babisonga mu VJ Junior. VJ Junior teyatudde naye n'asinziira ku kituuti w'atuula ng'aweereza eggwanga mu kubuulira firimu ku munoowoki naye n'atandika okwanukula wakati mu kwanukula mwe yatugambidde nti buli zike lyolaba mu firimu ya VJ Junior Zubeda Byantalo yalizaala ate yalumbye ne Zubeda nagamba buli mazike olaba mu firimu zayogerera mbo Zubeda Byantalo yagazaala VJ Junior ngayagala Byantalo nga bamwetegereza bulungi nezike teri njawulo bannange Zubeda wa Hijab Nation mbadde nsaba tuli kololo mu Hijab Nation VJ Junior ntalo ayagala zaaki ezo VJ Junior simanye naye yagambye mbomba amazike agali mu firimu ze Zubeda Byantalo yagazaala Nyondo bagamba VJ Junior yaviddeyo neyeetonda yeetonze kituufu ate posti gye twalabye si fake account niga account ya muntu yagiteekawo niga kosamanya ga VJ Junior na kwetu wa watyanga VJ Junior yatidde akazito kabafuutu soja ke bamutaddeko n'akuleetinga fake account ne yeetonda account zirina tebiri ku account ye kwennyini ku account yennyini tekuli naye ng'ekiwandiiko kyavuddeyo nga kiraga VJ Junior incredible. Now my question is lwaki mu nuupu omuntu bw'amala ebbanga nga badde mu nuupu tugamba agiwakiridde emyaka emeka 3 n'avaayo ng'alinawo kale akamunyiizizaamu n'avaayo okwogera bafuutu soja bamulumbirawo ne batagamba nti banne omuntu ono abadde waffe tusooke tumuzze ebbali tulabe obuzibu buva ku ki ntandika nawe Asia anti kati olaba obuzibu obuli mu struggle tuli bakoowo tugezezzaako okulwanyisa gavumenti ebe mu buyiiza neeremera kati twevaako tukola VJ Junior atandise bakolamu kati abalangirira firimu waliwo zikere yatuumye lumbuye naye nga VJ Junior ku bbanga lyawagiridde nuupu n'ebbanga lyawanidde principal abadde yeetaaga okwambalira mu ssaawa eno gye tulimu wali obuuliririddeko omuntu atawulira bonna bentera okubuulira babeera bawulira uganda alina olugero lweyagera olugamba nti ng'osika ekitajja ekituufu kiri nti abantu abasooka mu nuupu essuubi lyabaggwamu kati beekyaye bagiweebula nga bwe baagala kati ne wamusuubiza obusuubizi nti nze okkiriza okulya nuupu aba yagireseewo kati gwe ne bamala bakuyita okulya nze nalya dda naye nandi mu struggle olya struggle n'ogisigalamu kufa pulezidenti yatugamba principal yatugamba temugaana sente muzitwale
kati ozayeebezaawo otya Nyondo naye walya naye bakuyita okulya olya struggle n'ogisigalamu oba n'ogivaamu okay anyway it's a Freaky Friday tukyagenda mu maaso show erimu ebinnonogo bingi oyabadde Video Junior then nalabye ennaku zino ndaba nnyo gundi Modo Music atrendinga Modo Music ono mulabira mu kifaananyi kya Arthur Kaima ndabira ajira nnyo mugundi mu style za Arthur Kaima kyenjawulo kikyalina ki mumpi nnyo alinga ekiyenje engeri gyayogeramu obulamu bwe engeri gyabutwalamu ng'abaana b'ekkolola abo biki bwe bityo ddala alina ssente oba obulamu bwa luxury ddala ssente aziina alina ssente alina ebisungu ebimuteekamu ssente ate bye bagamba mbu simanya muli wa bisiyaga bibwe anti yeyita ye shimmero kyekiki shimmero abamusajja ate nga mukazi omukazi Allah abasaasire yalabbi mukwano gwo mukwano gwange bwe muba munyumya mutera kunyumya ku biki yajja n'andaba muddwa yajja n'andabako mu kkomera nga bansibye n'andeetera ebintu mu kamera naye mu buliwo nyaka kipa kya soda na mugaati gumu mu kkomera wali omusuubiramu biki anti kati omuntu oba ogenda kulaba omulwadde n'ogenda n'oshopinga ensi erowooza nti byebashopinze byonna omutwalira omulwadde kati nze ku social media nasanga banvuma mu kamera yalaga ebintu nga shopinga bingi nyemoloka ejjudde n'ashopinga kagali ne kajjula bwe pu n'amala najja ekatwe Modo Music watuuka ekatwe n'ampa ekicupa kya soda kino ekya5 n'omugaati ogw'1,500 kyokka n'ajayo kamera kati bino byashopinze mu ntandikwa n'abiteekawo n'abisigaza mu mmotoka kati wenalaba ajjayo kamera ayagala kundikodinga nga mpadde ekicupa kya soda nenjigira omusirikale eriso bwenti ne bajja ne bamukwatako essimu ayinza nange situdde kati ssente zaziina tazirina ssente bweziri entonotono naye nga womanyi ate bino byenalabyaga bapeya z'engatto Modo Music yabadde wano e Dubai n'agenda wali enayifu n'agula engatto za 10 gwe mutwalo gwe Kampala ezo engatto za Modo Music zonna zaalaga ensi za mutwalo awo tewali lebo nalabyeko zirebe ez'amaanyi zipuma nga ziwa blaza SB4 anti kati zirebo ez'amaanyi zaabeezo zipuma stills byebifeki bya wano enayifu gwe tokimanyi bulungi nti engatto bazozaamu ziri awo enayifu ekinene nnyo $225 naye kati akagere ka Modo Music akamulinga ekigere ky'ente $10,000 zengato zayambala Nyondo Modo Music omumanyi kati Modo Music akola mulimu ki Modo Music atunda ekyogo ekyogo tekitunda nasiya naawe ate olimba nnyo Modo Music musajja kati ate yeetunda atya Modo Music yesaalongera ku kyogo kye kuliko yennaalongo ku kyogo kye kuliko naalongo Modo mufumbo si mufumbo ate abalongo bayabazaala atya simanyi asiyogenda tulemye ensonga omusajja bwe yafumbirwa ye yazaala abalongo neyeetuma naalongo Modo okisanga wano wali owuliddeyo omusajja nga ye naalongo kati ye Modo Music ku kyogo kye kuliko naalongo Modo abantu bakigula ekyogo kye bakigula bannange nange nakinaabako nga nakava mu kkomera kikola kubanga okukola nakinaaba nga nvudde mu kkomera toddangayo ate onoddirayo owanga oli Dubai nsobola nabano basobola okunsibirawo kyogamba bona ab'ekyogo kye ne bwokola emisango tebakusiba kirabika naye ate wemala okunaaba ekyogo kye nemuyisaamu eggaali nansindikira kabangali ya poliisi n'angamba nti ye munene mu gavumenti yeerabira nti yampa ekyogo kati kabangali ya poliisi we yadda yakoma ku kkubo n'etankwa ate ekyogo kye kyennyini kyamukolako kyennyini nekimwefuulira ne yeerabira nti yakiipa n'alyoka ankubira amasimu nandibadde ovaayo ze mwana wange ne bakwata olwomanyi nga neekweseewa ndi mu odropo y'engoye gye njogerera naye kati omuntu eyajja n'akulabako ne mukkomera lwaki wali omwogerako ati yagenda n'afuna accident ekyogo tekyamuyamba
ate omuganga teyeganga amala okufuna accident nenzija muyisaamu eggaali awo kyokka omuntu yagenda n'amulaba mukomera n'amuleetera soda n'omugaati ogw'N1,000 ng'afunye ebizibu azze n'amubeererawo aye n'omuyisaamu eggaali amazima gali mufuula ow'eddembe kituufu ekyo ate nakyo tukyetaaga nnyo kyagenda maaso naye waliwo ensonga lwaki kikana kano katadde wano lwaki enowero saagitegeedde eno empale kwegamba kale erina amagulu okugulu kuba kwenkananga pipa kumu kati empale eno ogyambala ng'ekigikwambaza oyagala buli kitundu ku ggwe kisiibe ate kisule nga kyeyawudde nga kirina we kisiza bwe nnyinza okwogera ku mpale yange gye nnyambadde nze ndabikidde nga zino Modo Music zayogerako eza lecture bagiyita ssemudondoli. Anyway, so kakati tukyali mu Freaky Friday. Shane wagiddwa Nyondo Glim, be batuteekamu ssente Urban Foods and Restaurant ne Alhiba Management Services bakafulu ba visa mu UAE bakabaka ba freelance temugambwako tuli bakitalo okusinga bolowooza n'okusinga bwe tulowooza. Anyway, kati mbadde njala twogereyo ku byamagezi. Omanyi abantu bagamba nnyo twogera nnyo ebyekisiru byebibezezaawo bakadaba mu biyumba tebagala byamagezi. tebabyagalirako Leero katwogere ku byamagezi tulabe kye tunaaba. Waliwo embeera like abantu abasinga bawangaalira ku kyeyo ng'oli yawasa mukyala we e Uganda gyali naye nga bw'atuuka okuweereza mukyala we ssente aziweereza maama we kati maama n'atoolerako omukyala omukyala akomplaininga agamba lwaki nze bw'oba ompeereza ssente oziweereza maama wo kati n'akyusa n'agamba kanziweereza omukyala yabawaakaani maama kati ate ne maama naye n'ayomba nzibanne otandise okumpisaamu amaaso nze nabonaabona naawe emyezi 9 mu lubuto mba ntyanga ote okumpeereza ssente osooka ziwa mukyala we yantoolerako ekituufu kyandibadde kimugenda tuzunza emitwe. Asiya gw'ogamba otya? ekituufu nze kyendaba maama okukomplaininga mutuufu ssente ziyitenga wa maama babanga bakwatagana ne muwalaawe naye babanga tebakwatagana maama afune ezize n'omukyala afune ezize period. Buli muntu omusindikire ku simu yiye banteme charges nga nnyingi naye kasita kibanga kyekigenda okuleeta emirembe wakati wa maama n'omukazi kubanga ekituufu kiri nti omukazi takwawulanga na maama. Nyondo, what do you have to say about this? ase ekyayogedde nange kyenandigambye kubanga okuleka mpozi nga bataddewo akakwakulizo ng'essente zirina kutuukira ku muntu omu nga waliwo akakwakulizo anti kati nze omwana ow'obulenzi ekinnuma charges zino nsindikire maama banteme nsindikire mukyala wange okusigaza eddembe oba bamutemyeko omutwalo olukinamutamako omutwalo nikwasigaddewo eddembe nitujjawo obukuubagano batemu omutwalo okuleka mpozi nga waddewo akakwakulizo ne bagamba nti muntu ki kati donasiya okaba akakwakulizo nga kuba biri abo olina kusindikibwako okwo oba bakwatagana bati bakwatagana kyandibadde kitya ekitwandibadde tugabye nedda kati nze gyenkolera boosi wange ssente tazinkwasa wabula yambuuza nti ssente nziteekewa ku ssimu ki kati kwaziweereza yasaasaanya ewalala bwe baziweereza omukyala omukyala ayomba maama ayomba nti lwaki ssente baziweereza mukyala wo yatuweerezaako bwe baziweereza maama mukyala wange ayomba lwaki ssente ate maama wo gwe nyina okusooka okulinda paka lwaneerowooza atuweereze kati babulireko ekintu kyemwogerako kyengenda okubagamba kyali kintuuseeko njagala nnyo gwe kyali kituuseeko nasooka okufumbirwa olina gye wasooka newe gye wasembera siraba kuddamu okufumbirwa okuva lwe navaayo kyali ku hold kyali mu hold mu transit ebintu byonna byatuukiranga ku nze oba nze yabinoonanga ku mulimu kubanga omwami wange yali akola mu baasi kati ng'abeera Nairobi Kampala Kigali bwe bityo kati ebintu bino we byajjanga nembisitula mu butuufu nayawulangako ebyange kyenkana ebisigale nembitwalira maama wange nazaala wange yabinkubanga ne balamu bange nga baŋŋamba unatupatyako kama nani era lumu bankuba embi bonna bamulamu babiri n'omugenzi maama Allah muwe ekiwumulo ekirungi
So nze ekintu kyendaba ekisinga ekyali kikubye empinga bakulanga ki nti lwaki gwano naye ebintu mutabani waabwe byaweereza baagala mutabani waabwe waaba aweereza ebintu balina okungabirako abiwe bobbo baggabireko naye nayongera okutegeeza bannazaala baffe abalungi abali eyo nti nga wazaala mutabani we ye yakuluma emyezi 9 nayongera okutegeeza nti ofumiitirizanga n'omanya nti tasobola kukugalabiza neweekuba mu mutima nowa mukamwana ekitiibwa kubanga yalina awasanyusa mutabani wo gwalina ewasanyusa mutabani wa Nazaala naye ate Nazaala naye ye yazaala mutabani yo n'akusanyusa kati wamala okumuzaala tasobola kumuwa ssanyu lino mukyalo we lyamuwa gwamuwa kikulu nnyo ate kati mutabani we saawa zino mu state mwali yeetaaga mukyala we saidi emu ate maama amwetaaga kati mbadde nsaba bazadde baffe babeere benkanya ebintu emu babyerekereza erilla babireke Nyondo gwogamba otya sente bazisindikire maama yaba atolerangako omukyala oba sente zijjenga ku simu ya mukyala yaba atolerangako maama taata mama aina taata taata amuwa ono omwami awasizza omukyala obuvunanyizibwa wakaseera ako mama gyali aina taata wabula nze nyina okufiirawo n'omwami wange oba ne mukyala wange netugamba nti maama kyetukole ki katukimuwe kati maama tuba tumuwaako buwi okiraba kisaawa eno omwami wange nze ndi buvunanyizibwa bwe baba bazinaziweereza mukyala omukyala nanulirako maama so baziweereze mukyala nedda baziwa mukyala naziwa maama nedda banne tukwatagane ogaba baziwe maama ekintu kiri ekyo buli muntu gyali nsaba oyawule maama wo ku bitonde ebirala kubanga teriyo kitonde kya bbeeyi mu nsi nga kyenkana maama wo wallahi maama mu nsi olina omu bwe bulikeera ku makya naava mu bulamu bw'ensi toliddamu kufuna maama mulala wabula olisigaza kifaananyi kya maama wo naye nze omukazi bugenda kukeera ku makya nnobe owase omulala kati ekituufu kiri nti sente baziwe maama aweeko mukamwana mutabani we yeetereze ne mukyala we amuzze ebbali ku kasimu amuga maama gundi omanyi ki omanyi ki maama gundi maama namuwadde sente n'akuwaako naye nkongedde zino okitegeera afune engeri gyase bwekibanga ekyo kinyiza maama sente baziwe maama agabireko mukamwana Mike Media yes abazadde baffe tubaagala nnyo era tubawa ekitiibwa omwami wakwata sente n'azimpa nengabirako maama wange oba nemuwa nanga maama nsaba kati jjukira nti abazadde tubawa ekitiibwa tolina kutuma maama olina kutuma mukyala gwokola ki lwaki maama gwe bawa sente agende aziggyeko kitegeeza obulimu obwaddaani maama wo okumuwa ekitiibwa kwata sente ziweereze mukyala wo ati ndigagenda agenda aziggyeko akomewo waka ajjeko z'oba omugambye kiri nti z'omugambye agenda okukola kizagenda okutwalako n'eza maama lwaki okunkuza maama wadde maama ye abagamba nti baba basindikira nze naye mu buntu bulamu bandibadde bawa mukyala omukyala natindigageraga n'azigjayo bamutuma kati wali nikitegeeza omwana walikitegeeza nti omwana aba atumye nnyina okitegeera lwaki aba atuma nnyina ng'oli waali lwaki abalagira nyina maama omukyala muwe kirogere obwokowonnobwoti kibeera beta omwami akwate sente aziwe mukyala we akaseera ako njagala okijjukire nti nno anti maama akomplaininga agamba lwaki sente oziwa mukyala we kamaliriza donasiya maama abana kamiro nedda lozi sooka nedda olaba njagala tukutule lumu bamuwadde sente uliriza njagala tukutule lumu bwetuti wano maama wa bbawo abaaniwo nazaalawo abamaamawo gwe nebbawo mubaki eri nazaala wammwe abamaama wammwe njagala mutabani we asindika sente ku simu ya maama maama akubire mukoomwana amukwasa essimu amugambe umaru ava kusindika kuno akakadde genda ozijjeyo muwala wange okitegeera kuba tebabeera wamu kati baba tebakwatagana the solution is kwata sente owe mukyala wo kwata sente oziwe maama amalobiro makati ogambe maama bannaye nsaba mbaddiremu omulama we gubadde okuva mu ntandikwa
omuvubuka yagenda ku kyeyo bwe yatuuka ku kyeyo mukama we yamugamba sente ze ez'omusaala mpe ennamba y'essimu kwe ngendo zisanga kubanga wano tetubakkiriza kutambula mpe ennamba y'essimu amanya mwe tugenda ozisindikanga zisobole okutuuka ku bantu beki e Uganda bwe yasooka n'azisindikira maama abeere nga yawaako mukyala we omukyala yakomplaininga twaki sente oziwa maama wo tulina kumulinda asooke yeerowooze atuwe sente ze tunakozesa ewaka omuvubuka kwegamba nti banne kakati omwezi ogujja ngenda zissa ku nnamba yani y'omukyala bwe yazissa ku simu y'omukyala n'omukyala naye n'akola ki n'akomplaininga nti bannaye ate sente ozissa ku simu ya maama tulina kumulinda asooka akole ki yeerowooze obadde okimanyi nti omwami akaseera ako nze mukyala we z'obuvunanyizibwa bwe ate maama we naye yamuzaala maama yamuzaala naye maama okimanyi nti eri abaana bangi abatwa abazadde baabwe maama takakatako njagala tutule wansi oli bagiraga ono maama buvunanyizibwa bwe era muwa sente buli mwezi mpuliriza bulungi Omar kino ekintu otuba tukizizza mu Quran banange maama tapimika tosobola kugeraageranya maama wo ku kitonde kyonna mu nsi ojja ku Katonda kubanga maama ye Katonda oku nsi kuno okimanyiko nga bukeera ku makya omukazi n'akulekawo n'osigala wano ne nnyina ate n'omukazi omwetaaga kuba omuyinamu abaana naye ekintu kiri nti kasita kibanga kyokola ne mukyalawo kinyiza maama anje lwaki obyo bakadde bo noja no uniting nga n'omwami gy'obeera okoze that's nature okitegera it's nature ekyo yawo kiri nature kakati kino kijagala batangaza mu Mike Media maama bw'amala okunzaala kiri gyendi tekikakatako kiri gyendi okusala nga sinisa maama wange oba muwa oba nkola ki leka nkikubuulire kiri gyendi abaana abasinga ensonga lwaki osanga abaana ye nga tawa maama we naye njagala tuyimire wano bwetuti okiraba maama wuuno nze ndi wano eno kati omwami nagera n'akola ne bagamba maama omwana talabira ani maama we omwana talabira ani mukyala we kale maama n'omukyala nze omwami gwe wasizza ani gwateekeddwa okusooka okuwa obuyambi maama ani asooka okubeera obuvunanyizibwa bwe in the first place maama nedda mukwano era n'obagenda maama tasobola kugenda kuteeka mu kooti gamba nti omwana wange tambone tandabirira waliwo kirabyeko omwana n'atwala anti maama era maama teriyo maama asobola kutwala mwana we bwe yazaala mu kooti kitamulabirira naye omukazi asobola naye nga omusango gye guli mwenna muli bakazi mutunke ogwo omusango gye guli nga maama asobola okutuuka n'agenda ku kooti n'alopa omwana we n'agamba ono omwana tandabirira musibe naye abakazi tukirabye gye buva ne gye bulaga bagenda ne baloopa babba baabwe kubanga omusajja kimukakatako okulabira famire n'abaana nze neeyongera okutegeeza abaleya batulaba nti omukazi nnyama y'okumannyo ne weerya tesiima akaseera ko ng'okyamuyina maamawo teri kitonde kimwenkana mu nsi so maama sente bazisindike ku layini ya maama okibanga tekisanyusa maama sente baziwe maama anyway tuli mu Freaky Friday tuli ku Mike Media tuli ku Nyondo Media tuli ne Don Asia n'omukyala Nyondo Rozet okubeera tubatuusaako sheno olunaku olwaleero bannaye nyina ekizibu ekirala ekyantuuseeko kino nno kyagudde mu maka ewange manyi mabegakawo nafunamu ekirowoozo ekiwasa omukazi owokubiri nenkibuliramu omukyala ati bwe mumugamba nti bannaye nafunyeeyo nno munno mugenda kuba babiri muganda wo owayiseewo emyezi ndoza gibadde ng'ebiri era ndoza wiiki ng'ewedde naŋŋamba omanye ekiriwo ne mugamba simanyi naŋŋamba kati wentuuse mpulira abasajja ababiri mbasobola nange njagala funayo omusajja wakubiri enviiri zampedde ku mutwe neŋŋanye wenaaba ne bannange tujja kyogeramu kyetaagisa omukazi okubeera nti naye atuuka mu siteeti okuba nti yeewulira abasajja babiri abasobola okusinziira ku mulembe gwe tuliko kati n'abaana tubasobola ate kiriyo muwangwa n'obutonde omukazi namugamba ngenda wasa omukazi owokubiri teyanziramu ne munono mutanziramu katwadde wayise emyezi ng'ebiri yaŋŋambye naye waatuuse awulira omusajja owokubiri amusobola naye yaŋŋambye ngenda kusigala nze mukulu nze mwami w'omukulu oli gwaleeta ye muto oyo gwayogerako nedda amulina abadde tamulina kuba mbadde mulondoola nnyo jasi yaŋŋanye kati yeewulira amaanyi nze olwedde namufuna
nade kati njala mu mwanjulira naye bw'aba mulina abankoze bubi naye ekibuuzo kiri nti omukyala kyandibadde kituufu abeere nga naye afuna ekirowoozo ekyokufunayo omwami owookubiri naye lwaki kaakati abakyala b'omulembe guno bw'omugamba nti ngenda kuwasa omukazi owookubiri naye agamba atuuse ku levo yeewulira amaanyi asaana abasajja babiri guno omulembe abasajja mukoze kyamaanyi nnyo okukola obunyama okubeera mu jimu okunywa supplements naye temulina maanyi g'ekisajja n'ebitundu by'ekyama byafa nnyonnyola muliddeko efusi waliwo mu bano abali ku ddungu omusango omusajja olubuto luli oli omusajja gy'okoma okugejja olubuto n'ebitundu by'ekyama gye bikoma okudduka nga bidde no ku lubuto weebiti n'osigala nga tolina maka Nyondo Asia byayogera obinako obujulizi mwe bafumbo bituufu era butola omusajja ayinanga n'oluto lunene manya nti wakati waka maafi wallah hadde n'abasajja banabakola okunyama obwe n'omusanga yazibibwa kati omusajja alina waaka bamupimira kuki omusajja alina waaka era omala kwebaka naye n'omulaba engeri naye tosobola mulaba mu kkubo nedda kati esaawa zino guno omulembe gwe tuliko abaana tubapimira ku fulaayi ey'empale otya ne haiti n'ekigere kati kino ekyange mba ntya atoyoge nyinamu bale basinamu bali osirika Nyondo kati gopimira kuki nene wandisirise wandigambye nze sina kyengamba n'otakikuba obukubi bwotyo abasajja bawanvu balina buzibu ki teziriyo kugambya abasajja nnaku zino tulabira ku fulaayi balina buno opalawayo bamba bayita batya bukitaka ewati eriya kitaka obwo otunuulira ku mutabani wa Firaawo n'olaba fulaayi n'ogamba oyo mwana mwali kati n'ekirala bano abaana abatali banene nnyo nga muvubuka nga si munene nnyo nga muvubuka nga si munene nnyo n'omutunuulira ku kigere negwe lwaki abatunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja tebaleetayo ku ly'amaanyi g'ekikazi oba temulyetaaga fe ekituufu kiri nti teriyo omukazi atalina bwagazi mu nsi gye bali nga libido zaafa just temumanyi kubakwata olaba kati abakazi nga ffe abanoonya ssente fwe mubiri gyava gino tegikyali nanyonge bagita batya nyonyogeze tewakyali zabagwamu era kati ogenda nodde omunyonyogera leero n'aseka ntya nedda webale nnyo ate kati olaba twogetinga paralyzed mu haso newomuyisa olulimi mu matu newomuyisa olulimi ku nyaato y'ebbeere newomutikinya bwoti wapi kadde mugumu Doniasia ogambye abakazi b'ennaku zino tebakyalina feeling tetukyaziyina ne bw'okola otya feeling twazisigaza mu kifaki naye ate abasinga obungi bakyafu batya feeling sibazisigaza mu kifaki kimu bitundu byakyama omukazi w'ennaku zino ne bw'omuweeweeta otya ne bw'omuweeweeta otya okujjako kati obwana obuto kati ng'obwo buzeyire obwo naye kati kabeere wini wa mami enyogeze zamugwamu kati waliwo ono mukulu munnange posha mabegako awo yali wano e Dubai nga ye kasita omusaba akugamba ompameka kati oyo naye takyalina wadde ennyonyogeze ate kati guno omulembe gwayonoonese fibi kibadde kikyali kitu kyova akyawase mango ate ankunda kikyali kitu ankunda waawo alimulabyeko ng'afuna olubuto alina omubogo mugumba oba ankunda ali mu family planning ndaba naye gyali yambata ayina kuba nga bamukuba empiso ya family planning nga bamulaawa ankunda yeyerusa yakwata mu kizibu naabwe nkutidde bankunda si musajja yeyerusa babeera bweru babeera beyerusa mbadde sikimanyi nawuliddeko ebintu byagambo yatandikira ku bizigo bya ankunda bigijjo bye yamugulira ankunda nti we yali atandika okweyerusa yateekerako bigijjo location n'amusaba emitwalo 4 ag'ebizigo nga bigijjo yayagala ebizigo ankunda yayagala ebizigo nga yakatandika okweyerusa nga si ankunda wakati naye nze ankunda simulabangako toyoya tiktok ye yenyirira omuntu yenayina kasita omulabanga
yafumbirwa omubongo ayo yonna bijjo. Anyway, nawuliddeko ensonga za Barrister Timombo bagenda mutikka. Yakoze eki? Ebimu ku bintu byendabye wano mu UAE, Abannayuganda tulina effutwa, tulina effutina tetwagaliza. Essaawa zino bw'otunuulira oyo omwana Barrister Timombo, kituufu kintu naye agattagatta obulamu nga tugattagatta. Agatta buwaya. Kubanga kati bw'otunuulira wali eri oyo omwana wasoloseza Barrister. Omuntu effuta gye tulina n'obunanfuusi n'obutaagaliza olayimirira n'agamba Barrister Timombo abeera just awo n'atraining abala n'afuna omutwalo gwa dirham. Ate nga si kituufu. Bo basinziira ku kyogamba nti kati ekigenda omutiisa kye kino. Anti kati obuzibu bwe balina effitina n'effutwa n'obukyayi bwe balina, abantu b'omu UAE kyemaze okubalaba tebayagala kulaba muntu atrendinga kyokka ate nga bo batya kamera baveeyo mu kamera beeyambule baleete ebitundu byabwe ebyekyama tubipositinge batrendinge balekerawo okututeekako obukyayi. Barrister Timombo saawa zino ekintu ekimwalanya kiri ekyo. Saawa zino tukirize oba tugaane social media buli lwoslide nga bwoti for you page oba tolabye owa lecture bigundi lecture simanyi bisekiso biki addako alina kubeera Barrister Timombo. Kitegeera kati omuntu embu yavudde wano n'agenda n'aloopa Barrister Timombo municipality nti alina ensomero ebisomesa Barrister naye talina license. Iyo futwa Barrister Timombo mulowooza wali wakolera, mulowooza wali eri wakolera, alinawo mashini meka yakikoze ategedde okubanga Munnayuganda. Kitegeera tebaagala kulaba muntu atrendinga oba ennyininyini baana bijjo balina sente naye ensi tebamanyi balabika bubi batya kamera. Naye nze ngenda kugamba abantu abawala n'abaana abali wano mu UAE abatrendinga mutuyite tugenda batrendingisa. Gwe nkubira simu ogambe nti Donias yandi wano otuuke bw'oli weeyambule weebambe ompe tutusizo nzipositinga ofuuka sita. Buli ayagala okufuuka sita. Beekola okusolo. Ngaani eyaze yatanyudize ne zimufuula sita. Ananka mulundu guno ezaasembayo ze twalaba. Zaatumalamu amaanyi zaali za Chumi. Chumi amatama mwali musuubira ki? Amatama ga Chumi oyinza kulowooza naye era Chumi ekyatwala akabina kyaleeta amatama wamaama tegaalimu kateni. Mwana Asiya. Ensonga za Timo kitu kisaanidde ati kibwe. Nali simanyi nti n'abasajja balema. Alabira ku kugundi kwa Baka Frank. Yali mukatambi? Yali mukatambi ka Chumi. Gwa yawulo otya nti yeye kuba temwali face. Waliwo yatunyumiza amanya Baka Frank naye tataliza. Yenyini yabyogera. Kati bilyawo mbumbumbu abasi Baka Frank gasharifu. Ojukira Chumi wayajira igasharifu mu kyalo ng'agenda ku shoye. Ebiseera ebyo we bazanyira ku akatambi. Ne bakazanya nga ekitegeeza Chumi yali akayina. Jukira igasharifu ensi wemala okumukuba yasigaza bulejo mu bulamu. Kati n'abanga gy'ayambala buno bukule buno obunyiga ebitundu by'ekyama. Ne kalemala akasolo kalema. Anyway, it's a Freaky Friday. Tukyagenda maaso tulina Nyondo Rozet ne Don Asia nga wenna bagambye nti sheno eri sponsored by Nyondo Glim era wenna ali eyo abyetaaze enamba always zibeerako ku screen osobola okubeera nti oba contactingako ne babeera nga bakubulira engeri gy'osobola okukola ki gy'osobola okufunamu ebizigo bino. Nalabye olutalo lwa Puma ne Miki nga Miki agamba yayamba Puma. Puma agamba nti Miki naye yali asusse omulangira kubana ababiri ani gwe tulina okubuleminga akabake weeyolera kekakuluma enteega omuntu atayambangako omuntu n'amwefuulira yabeera ku saidi ya Puma n'anenya kansooke n'Ennyondo wali oyambyeko ku muntu n'akwefuulira story yali etya tuweeka akatonotono oba amaziga gajja kuyitamu. Njagala obitu kansooke n'Asiya bw'ogiteekateeka genda mu maaso. Tebayambika okuyamba omuntu oyamba embwa.
Era nze wano singa nina nsobola okulundira embwa zange jjukira obusiraamu tebuzikkiriza mu nnyumba nandigenze nengula embwa emu nengituuma Fibi emu nengituuma omwana wa Fibi tabyagala nenzirunda naye nga toyambye muntu naye nga siyambye muntu gw'omusango ogusalira Miki ogusalira Puma ngusalira Puma Miki talina buzibu ayamba Munnayuganda muno mutuyambira yambira naye bagamba Miki yayagala mukyala wa Puma ate mukyala wa Puma mukazi wa Miki anyiriranga Kibasha anyirira Tukula kati oyo Puma mama Sikini omusajja okulaba kyekitonde kyakiza okudisappointinga n'obuuzi osanga omusajja ngalese ewaka omukyala n'agenda ku street naye ate kisobola omukyala omulema walabako Miki Miki yakola nga ntugande mukyafu ng'ali ku street kisoboka nze kyemmanyi Basha ali wa Miki lwa mbeera tamulabirira Miki ne bw'omutematema booti n'omusuulira embwa temulyo ne Miki nga musajja wa buvunaanyizibwa nnyo okubeera owa buvunaanyizibwa si kwe kubeera ate celebrity tebirina we bigattira kasajja kabi bayirabe kalabika bubiko kabi nange Mukama ogyeko femu ogyeko ssente Katonda zaamuwadde mabegako awo yanvuma nanangira naŋŋamba nayavuwala yaŋŋamba amulage wensula mu bed space katanga ka 3 mwaka naye ate ndi contented yasula mu kalina yasula mu flat omusinga ki kirina kyemusinga munnange okujjako musinga kusula waggulu mu kalina mu Burj Khalifa emirembe giri eyo obeera eyo ng'olengera ababunge birungi ki ebiri mu Burj Khalifa amasooka mpe mu kifaananyi ekyo sisulangayo mu katanda ka waggulu ogenda n'obikula ku kateni akatini booti n'oteekayo ekitangaza nga lyeriiso n'otandika okwekaliriza buli ekitambula mu bed space yonna kati oyinza n'okuuma nga beebase n'osooka onyiga SC n'ogijja mu SC n'ogiteeka mu faani tebatuuyana ne balyoka batuuyana wefuula afuluuta bagenda okujjukira okudda eguli bateekako SC ng'ebbugumu kati omuntu asobola kujja n'alingiza mu kateni yo nga tomanyi naye kati nze kyekinsuza waggulu eri Burj Khalifa lugambo gakulingiza obe abaana bamubedi space beegatta osobola ozuuka ekiro n'obalingiza ajja n'omuntu bulungi nnyo n'ayandiriza omugenyi n'olowooza nti mukwano gwe ne baddawo ne batandika okunyumya kati saano story eziriwo z'abachina kuba ofisi zinaagulawo ddi ez'abachina zinaagulawo ddi anange obwavu butuli bubi n'olowooza nti akyaziza mukwano gwe kati bano abasula akomumakati akeero tosobola kumanya kati nze asula eri waggulu mu Burj Khalifa nze buli mbeera n'ekitangaaza eyo waggulu era ze kateni zange nateekako akatuli ogenda kulaba abadde anyumya mukwano gwe banyumya ku bya bizinesi nga yeesooze kateni ng'emboozi esirise ate nze teri kintu kisinga okunsanyusa mu bed space abaana abegatta towulira bya kimugunyu naye asiyaggwa abadde Uganda n'osobola okwegattako mu bed space nga byakasirise nkyabigattagatta ndowoozaako kubanga nze nina engeri gyenkuba omulamu basobola okungoba buli bed space egendamu tosobola kwegatta kwa bed space biba bitya ebyo ebyokufa kimugunya n'obeera eyo n'ogamba kati katunule noba katenyegenda kati fesi y'omuntu eba etya nga bakwegatta no nga ali eri munda kimugunyu munange simanyi kubanga nze nyina nenkubamu akafaananyi naye nekirala osirika otya kuki ng'abaana bannewuunyisa gwe tosobola sirika sisobola kuki kutidde ogenda ebuyambo naye nno munnayasi ojja sirika ogenda tuuka oyagala okwegatta ndibawogganira engabo gyekiri nti wano buli wopangisa akatandako ke gabeera amakago ndibawogganira mu bed space ng'okyaziza omusajja oleekaane ale kati obuzibu bwe nnina nti nze wali wensula esse enkubamu nnyo kati sobola kusizaawo mutabani wa firaawo kati kyendayo buli musajja ayagala doniasi yakuddungu wano ng'omwegombye olina okumakinga sure nti sente za loogi weeziri kuba mu bed space mugenda kuswala tetusobola kuswala
The bed space zano ziri nga mizigo. Chemazo ziramanyi kati nkyazetegereza. Buli omu afa kubimukwatako. Buli omu abeera n'omunnyugwe, abanye suwani n'ekijiiko. Tubeera nga bali no boarding. Buli omu alina akasepiki ke. Ekitugatta toyi. Wali tewaliwo kunyumya mbo simanyi mugenda kuvaayo okwo mutuuleko awo munyumye waayi. Meeting egwera ku katandako mikwano gyo bw'okyaziza bana ku katandako. Bw'okyaza mikwano gyo mu bed space balina kutuula ku kitanda kyo. Bonna ku katanda ate n'amala akola ensobi n'atuula ku katanda ka neighbor. Olwo lutalo. Tewaliwo bino musimanyi nnyo okukuuma enkolagana ennungi. Obulamu buli wano bunyuma. Nkutidde. Naye ate pozi n'ekirala kye namaze okulaba. Nze lumu naleka akasenya kange mu kinaabi. Nagenda okuddayo nga kawunya bubi. Nga waliwo akakozesezza. Obusenya nabo mutandika okubuteekanga mu butanda wammwe. Tebaddamu buleka mu binaabiro. Tebaddamu kubuleka mu binaabiro. Nyondo wasolako mu bed space. Kyali kitya. Kyamimiza kyekyali. Bw'okyazanga mikwano gyo gyatu. Bw'okyazanga mikwano gyo gyatuula. Saasula kukyaza. Nali ngudde. Oti. Ng'ovaayo. Bayinza okusukunda akatanda. Kati nze ebisago byonnina ebyakatanda obimanyi. Ng'ovaayo. Wagudde ng'ovaayo waggulu mu katanda ka waggulu. Lwaki tosula wansi? Kati kabuye ziri mu bed space bakutokyalinga mentally. Otya. Kati babasula eri waggulu mu Burj Khalifa. Abantu beera tubalingiza. Nabo wano wansi babaza akatebe. Oba ogenda kukkirira booti. Nga bakajjawo. Namala nasigala mu kateniye mu lumba. Waliwo buno bukatede bwe bayita lumbato. Lumbeto. Lumbeto. Obwo. Kati kyembuuza ne ba TikTok abalala bano abalira mu Dubai nabo basola mu bed space. Ola ne bali start mu asula mu bed space. Olimba. Bali start mo nawe headmaster ine somero director. Bali start mo nga ali mu kitanda kye. Abeera ku ntebe ye yaleze ya bula awali mu fumbiro awali essomero li. Ate Katsiyuji. Ate yo bye biruma abayaaye. Ate Katsiyuji naye asola mu bed space. Katsiyuji ng'akolera video ewuwe. Asulawa. Asulawa. Mbuchi. Ndinako Katsiyuji message yaweereza adde ayombera ki? Mufumbo wano. Mukazi we mulungi bitya. Mukazi mulungi naye amwala mpya akatanda bwagulu. Ne bajja bakubira olugambo. Abalina abakyala. Teri mukazi. Teri food soja alina mukazi. Atukula nga mukazi wa kale. Oba maaso agenda mukola bya Bruno Betty. Tasobola. Ate balabye ko Katsiyuji nga postinga mukyala ku page ye. Mukazi we si kyabulambuzi. Teri muntu ategeera asobola kupostinga bbawe ku TikTok oba mukyala we. Gwe nga wapostinga nga owuwo. Donasia Katsiyuji alina musente. Sabo kati yakola asobola kwafodinga takyali oli. Kimusuza omukyala kamungi. Kati nze wa Katsiyuji we mmanyi asula mu studio. Kati gwe simanyi wo mmanyi. Acha kabamuwayiriza waliwo yangambye. Asula mu studio. Anyway, nze mpuliriza buwuliriza. Tuli ku UG Mike Media ne Nyondo Media. Donasia wali, Nyondo Rozet wali. It's a Freaky Friday. Tuyinza obutasukkawo wano olunaku olwaleero. Tusembera akanyomero ka vije k'olumbe. Olumbe leero tuseekemu ani abere. Ani abaafa leero? Vije Junior yabaafa. Si yabaafa yafudde. Kaakati fe bakaabi. Fe bakaabi. Gwagenda okusoma ebyafaayo by'omugenzi. Banna naze n'akatambaala akokaaba mulumbe. N'omusajja oyo annumye banga. Nanga nnumye. Adde ayogerera bulungi firimu. Yafudde mu vejjo. Abigambo by'abaafu. Adde wa bye byamusse. Nange Vije Junior waffe. Vije Junior waffe. Nyondo banne ikaaba. Ate nze amaziga gange gabeera kumpi. Okukaaba omufu eyafu
gwagenda okusoma ebyafaayo by'omugenzi ffe tukaaba kaaka tutandise Mukama Katonda Vijja Junior waffe otuleseewo mu kaseera akazibu Mukama Katonda wowe maama abadde atuwa muno waaki wowe maama wowe omutakirizibwa kufanga munene baaloze muloge wabwe yagaye yamize muzindaalo Olimbera Vijja Junior terujja beerako mu buugi. Terujja beerako buugi. Lujja balwa soda. Atyo. Kwe kugajja. Asiya ndeka. Ndeka tukombe wano. Mbuya tusofa nga byonna yabiri. Mbuya tusofa nga byonna yabiri. Gosobola okulya byonna bye wakola. Anyway, tujja kusukka wano olunaku olwaleero mubeere bulungi. Naye mukimanyiko nga zino entalo eziri ku social media mukazi wa Vijja Junior yazitankula. Ate atyo. Juka ye manager we. Yakontrolinga amasimu. Era n'eki. Ono gwe yayanjula ye? Oyo gwe yayanjula n'akaba amaziga g'ekirogo ate ng'omukazi yamutaddemu stage. Talagala NUP. Mbadde simanyi. Anyway, tetujja kusukkawo wano olunaku olwaleero. Mbadde balabi balungi, mubeere bulungi, mweraba.